Okay, yes, tulina ba Banina. Wakomyewo ddi taata? Yesterday. Ekyakomeza weno show oba wawulidde nti munna ina byakulyako nodduka no? Nakomyewo waka. Wakomyewo bukomi? Yes. Kati abaana wabalekedde ate? Abaana baliwa. Ono yaliwo abaana. Gwe wali chefu. Kati ani afumba? Nze afumba. Obifumbira eno? Okufumba otambula na mikono gyo. Kati ate bali wadde ofumbira wabalekedde ki? Ogwo mulimo. Kati bakyalya paka olwonoddayo? Balya. Everyone can be replaced. But it's a big team. Okay. Ogira nojjako eno? N'ogenda ku holiday n'okola by'olina okukola n'olaba ko famire yo kyekimu. Naye olabika owulira balina bye bakulyako nogaakanziro. Biki bye bandako emmere gye nfumba. Chris oli otya? Ndi bulungi sebo gye baleko sebo. Kiwayagaliza embazzi kati gwe oli mawulire n'asuula nga muganda wange akole ki kati mbidde ku stage wamu naye. Kintu ekyo kitegedde. Mwali mutusuubizaayo kashe emabega kawo. What happened? Show kagenda kujja. It will be a listeners party. Okay. Then tuli mukategeka, Dr. Muganga ali mukategeka. Era tujja kuba tubagamba. Era omumanyi. Tujja kubakola ki tubayita. Tutegeke fenna. Tunyumirwe abantu bawule ku nnyimba zaffe abamu zibatamanyi. Tulina ennyimba kati 8. Tulina Win Anything. Body language. Kibeeremu. Like I do. Munakyalo. Love story, it's you. Nobody, no more. Nza mulina olupya ate wali no collabo. Okay. Wali babysitter ebweru. Yes sebo. N'osalawo osulewo buli kimu okomewo. Buli bwe nali ndwayo eri nga ndi mu babysitting abaana mbanaza mbakola ki bwebiti. Eno nga ate eno ekiroto kyaffe kidde emabega. Obulamu nga wabala kati webuli? Obulamu nga Katonda bwe ya planninga tutambuliramu. Mwe mutambuliramu. Mwenyenye tuseera buseereza ekintu bwe kiba tikirambudde nga bw'okyagala. Gwe ne weesiga Katonda ajja kitambuza nga bw'okyagala. Ate omuganda yagamba nti ekiswa bwe kikyusa amaaso ontegedde enjogera na muganda munnange. Kaakati Chris, ebintu bitambula mawulire obiraba? Ebiriwa. There's a lot moving on. Gali bulijjo, amawulire gaawo bulijjo. Okay. Chris, ebintu ebitambula mawulire tugende straight. Kuli Lydia Jazmine bagamba gwe yawudde Lydia Jazmine ne Carol Nantongo. Is it true? Ndi mwawule? Kisoboka. Ono si mwawuzi, siri mwawuzi, ale siri mwawule. Lydia Jazmine, Carol Nantongo, mikwano gyange ate bayimbi b'amaanyi. Ate balina ennyimba empya by the way ziriko. Mubawagire. Odira ate abo mukwano babiri bombi n'obakwana. Ate ani? Bagamba waliwo ekintu ekigambo Dr. Okwano kitegedde. Ebintu bya laavu. Okwana mwe muva omukwano. Ngamba laavu. Kati nga bw'oyogera naffe tugenda okubeera ab'omukwano. Toli mutukwana kubeera laavu. Bino byenjogerako bya gundi bya beeti. Oyagala kuyisaawo kikyo. Nedda ssebo. Sinze na kireese. Mwagenda ku federation mwadda mu kwepicha. Ogenda kuya kireese omubuuze kye kibuli kituufu. Oh no. Mwagenda ku federation mwadda mu kwepicha. Nedda taata. Bagamba okwepicha kuli kasozi awe mutu. Akasozi ako kalaba tekali wala. Okitegeera. Nga bw'otuuse wano. Mpaka yogayoga ogende kasozi awo tusooke tukubemu tto kirabe okwepeekya wekuli. Bwe tujjanga mukweka obupiira. Obupiira tewa ekisaawe awo. Ate batugande mubukozesa. Waliwo ekisaawe. Obupiira babuzanya mu kisaawe. Chris, wangi muyitiriza abaana mubeepiikyako buli lukya. Ekisooka. Kati n'ono yadduse bweru ng'awulidde eno kyokola oli ku byegera bya Mungu najja. Okwagalana si kibi. Kuva eri Katonda. Nga Yesu bwe yayagala church, naffe n'atugamba twagale, you love your neighbors, you love yourself. Naye okimanyi kati ono agenda kwekeka ate gwe gw'obaddeko. Twagala abantu kati nga gwe nawe mulwana okwagala. Agape love. Twagalana. Okwagala si kibi. Agape love yeyo. Omanyi ebiroto by'otambuliramu banjade babyagala. Ebiroto? Anadde ebiroto by'entambuliramu byange. Era bwoba naawe katoli mu kirooto kyange naye simanyi nti ndi ku miitinga naye olwayo ndi naawe okitegeera ekyo kirungi Katonda mulungi twebaze eyatandika federation weewaawo tumwebaze eyatandika federation kuba alina ebintu byakutuusaako. Nedda nebaza Eddie Kenzo president wakute mu nvaazi. Nedda era singa bakuba nakute mu nvaazi yandibadde ki ali wano wamba waki okwote mu nvaazi
oli muganda wange muyimbi munnange twagalana Karo mugabana ku ssente ne Karo Lydia Jazmine bayimbi balungi bakwano bange mbagala nnyo mumanyi okukola rehearsals ey'ekiro era omuyimbi yenna alina okukola rehearsal omuyimbi alina okukola rehearsal tokola rehearsal olina okukola rehearsal ate ebyoddako ebyo bwe muliko abamawulire nodda ku kino bikyamu abantu baba bagalanye let them be muleke bagalane katonda yagamba muwagalanenga they are friends like the way I love my brother pozi wazejjo nakikuzemudde ekyo yala kujjukira wazejjo ejjo ono yazejjo ono yazejjo wagowa mukimye nze namukimye n'omulira musacula ekiriwo mu ground nedda ne mugamba wootabadde nga Uganda enyuma wootabadde nga nkumisinga wootabadde omulyako ebintu stage zibadde zibeera bwe ziti ne mugamba wootabadde nga gyendi nga tukola practice ne Karo Kasiita ku show ye olwaleero Chekecha weeri nengamba kati olwaleero nga bwogenda okubeerawo tugende tuyimbire Karo Kasiita kati olaba wojja waze ne skills ezifumba ogenda bafumbira kituufu